Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako olwaleero tugenda tulabe enfumba gy'ofumbamu omuceere mu nfumba eno. Omuceere gwe tugenda okufumba tugenda kufumba oguyitibwa basmati gwe tugenda okubeera nga tufumba. Tutandike tekesa effuliya ku kyoto. Basmati ono gwe tugenda okufumba mu maduuka ojja musanga kiro eba yagumu kitundu ate ewalala yagumu kakaaga kiro. Kati tutandike teeka butto mu seffuliya. Butto teekamu kabutto nga kawerako n'oluvannyuma teekamu ku butungulu. Tugenda gukyusa kkala tugufula ogwa brown. Obutungulu buleke bufuuke bwa brown, tebisiiriira bufuuke bwa brown. N'oluvannyuma teekamu otuzi beera ng'okuba obutungulu bwaffe nga bw'olaba. Tokkiriza butungulu kusiiriira nedda. Teekamu kagaliki wamu n'akatangawuuzi nga bw'olaba. Tunuulira vidiyo. Kyenkola ky'oba okola ogenda funa omuceere omuwoomu ate nga gulabika bulungi nnyo. Obutungulu tebugenda kusigalamu nga bwe bisigalamu. Teekamu ennyaanya. Ennyaanya teziba nnyo nnyingi. Tufumbye kiro ya basmati omuceere ogwo. Kati oba olina ke bayita piraawo masala. Piraawo masala oyo wa pawuda abaamu ebyenjawulo ebyo kulovuzi biki ebyenjawulo. Teekamu ne kasukaali akatontono nga bw'olabye, oteekemu n'omunnyo. Kasukaali teekamu katini. Tufumbye kiro. Piraawo masala oyo biba byanjawulo. Kati leeta kalozimere oba okalina katokoseze ebbali mu seffuliya. Amazzi ago g'otokosezaamu rozimere g'oba otandika nago okuteekamu kikyo ekikopo kiramba ago galimu rozimere nga bw'olabye. Kati kiro y'omuceere ogwa basmati teekamu ebikopo 4 n'ekitundu. Mumpulidde bulungi. Kiro ya basmati teekamu ebikopo 4 n'ekitundu eby'amazzi. Mumpulidde bulungi. Bwe guba nga omuceere gwa basmati kati nga bw'ogula guugwo nkugambye omuceere ogwo gulimu ebika ebyenjawulo. Basmati oyo mungi alimu ebika. Kati oyo ye kiro yagumu kakaaga kugumu kitundu ewalala. Kati bw'omala gwozeeko bulungi beera ng'oguteekamu mu mazzi gaffe mu birungo byaffe nga bitokose. Bw'omala okuguteekamu bikkako guleke gutokote. Kati bw'olaba ng'omuceere gutandise okulabika kungulu nga bw'olaba ng'amazzi gakalidde gonna gutandise okulabika naye ng'otuzi tukyalimu wansi, gutabulemu. Bw'omala leeta green paper oba omulina musuulemu ng'omusayisaze bw'otyo tufunemu akawoowo. Oteekemu ne kaloti oyo bw'oba omulina muteekeremu awo ng'amazzi gakalidde nga gutandise okulabika, tabulamu. N'oluvannyuma obeera olina okuggyako omuliro ku sigiri, omuliro gukendeeze ku sigiri. Jjukira nabagamba nti omuceere ogwo gujja bugumo. Omuliro gugiremu ddala ku sigiri musigalemu mutono. N'oluvannyuma omuceere guzzeeko kuba gugenda kujja bulungi. Kati omuliro guno oba olina akasaniya akabibibi, omuliro guteeke waggulu gwanguwa okujja, kwegamba gukale wansi ne waggulu ku sipiidi. Kati nga bw'ogulaba awo ogulaba guyidde. Omuceere gwaffe gujja bugumo. Bw'oba oyagala oba toyagala gusiirire wansi beera ng'ogugenderera nnyo. Gugwo guyidde nga bw'ogulabye. Guteeka amanda waggulu gulekeeko genda okole emirimu gyo okomewo otabulemu malozzeeko. Gujja kukala bulungi gulabike bulungi nga bw'ogulaba. Tufumbye muceere gwa basmati mu nfumba eyo nga bw'olabye. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.